atamanyi lwaki tusinza ku Sande ennaku essatu ze yasuubiza nti mu nnaku ssatu alimenya yeekaalu yaabwe yonna ate n'agizaawo mu nnaku ssatu in only 3 days yamenya tempo ne watabawo na jjinja lisigala ku linne waalyo and after the 3 days again the temple stood kati nga nnyonjo yeddamu n'azimba ekkanisa kati ng'agizimbye na ku lwazi so ekkanisa etandika lunaku olusooka mu wiiki waaliwo kazigizigi there was darkness on that Friday and real darkness ensi yakyuka ensi yakyuka abamuvunaana nti si mwana wa Katonda ne boogera nti bakoze ensobi abadde mwana wa Katonda based on what they saw eggulu lyakyuka buli kimu kyakyuka kaakati ekitangala kidda mu nsi ku lunaku olubereberye mu wiiki yensonga lwaki tusinza kutandika na Sande